Gavumenti ya NRM nga kyegyekwata engabo y'obukulembeze yabagasse mateeka eyasse ennyesira ku kulera eddembe ly'obuntu. Akawaayiro namba 29 ke kamu ku bwaliko emisittale eginogaanya obulungi nti munnansi alina eddembe okwogera ekimutudde ku mutima, okukuŋŋaana n'okutaba ne banne nga mpaawo amukuba ku nsolobotto. Oyinza okulowooza nti bano tekyabali mu bwongo ti tekinologiya yali akulaakulanira ku misinde egy'ekizungirizi. Eddembe ly'obwebange lino yali waakulyongeramu ebinnonoggo naddala emikutu gittaba byalo gi social media. Emyaka 23 ssemateeka gy'amaze ng'atojjera, akawaayiro kano namba 29 kandibanga nako kazitooweredde gavumenti okulera. Ababisomera ewala bagamba nti kino kyeyolekedde ku musolo omuggya ogwabinikiddwa ku mikutu gya social media egibadde gyeyambisibwa bannayuganda okutaba n'okwogera ebibaluma nga ssemateeka bw'akirambika. Kyokka ne bano bagaanye okutuula obutuuzi ng'eddembe eribaweebwa okunyumya akaati liteekebwako obukwakkulizo. Olwaleero bakubye gavumenti mu mbuga nga kw'otadde ekitongole ekirondoola ebifulumira ku mpewo wamu n'ekiwoza ki URA nga babalanga okussaawo omusolo guno ogw'ennusu 200 buli lunaku. Bano nga n'abasinga bannamateeka abeegattira mu kibiina ki Cyber Law Initiative ebbaluwa eziwaaba abakulu bazikeezezza ku kkooti etaputa ssemateeka mu Kampala nga beegayirira omulamuzi w'eyayimiriza omusolo guno. Ekintu ekyo kimenya teeka kubanga omukuto guno gwa social media abantu bagukolesa nnyo okwogera, ate okwogera si kintu ky'okutakisinga kubanga bugabe bw'omuntu. So twagala kooti erimenye eteeka egambe terisaanidde okubeerawo, erimenye balitereke baliveeko. Abawaabi era bategeezezza nti okubeerawo kw'emikutu gino kibadde kiyambye eggwanga okukulaakulana ng'abantu bafunirako emirimu n'ebyenfuna okuba ebitebenkevu, kyokka nti okuva olunaku lw'eggulo buli omu yatandikiddewo okusinda. Eby'okuteekawo omusolo omulala ku mikutu ya social media ekijja kuvaamu abantu okudduka ku social media, era gyo social media ebadde nga nsirifu, abantu tebasobola musolo guno. Ate ekirala emisolo gye basasula emala. Ekirala ekyabeewuunyisizza kwe kubanga gavumenti tennategeera na bulungi kiki ky'eggyako omusolo kubanga kitegeerekese nti waliyo bangi nga bw'aba tannasasula nnusu zino 2 n'ebintu nga email okugenda ku mikutu emirala nga Google egitali gya social media nabyo tebabisobola. Ndi kusasula tax using mobile money ate oli kunsalako, so ensasula shillings 2 mba nsasula shillings 2 mu 2 oba onsalako buli bwe nsasula. N'ekirala tulina abantu abatugambye nti no gyo basasudde naye nga emikutu tegikola. Abamu ne Gmail tekola, Google tekyakola kuba engeri gye bali kimanegingamu tebali prepared, tebali ready. Uganda si yensi esoose okujja emisolo ku mikutu gino, wabula mu mawanga ga Bulaaya gye kikolebwa kyabatwalira emyaka wajinda 4 nga banoonyereza ku butya bwe bayinza okukituukiriza, era nga bwe baatakula emitwe b'omusolo basalawo bagujje nga butereevu ku bannyini mikutu gino mu kifo ky'okwongera okunyuunyunta abantu baabwe mu ngeri y'omwavu y'amala ebibamba ng'abaana b'emmese abakuza ab'embwa. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.